kitalo nnyo, kitalo ddala. Abantu abasukka mu 240 bamaze okulangirirwa gavumenti nti bafudde. Amawulire agakagwawo, amawulire agatalinda. Ennyonyi olusituse bweti ku kisaawe teweezezayo na ddakiika 10 bwetyo neetomera ekizimbe nga yakasituka bweti ku kisaawe. Ababadde mu nnyonyi bonna gavumenti ekakasizza nti battiddwa. Ennyonyi eno bafudde. Kitalo nnyo. Mukebere ku bantu bammwe naddala mmwe abalina abantu abadde boolekedde eggwanga erya Bungereza, kubanga ennyonyi eno olusituse ku kisaawe bweti neyingira ekizimbe tetumanyi oba omugoba waayo akikoze agenderedde okutomera ekizimbe ku kisaawe oba ennyonyi emulemeredde nga yakasituka. Bwe kityo n'ekizimbe kibaddemu abantu bonna basangiddwamu. Kyannaku battiddwa oba bafudde. Kankomewo nkubulya amalala mangi gano gannaku nnyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukama atusaasire. Amawulire amabi ennyonyi esitudde ng'eva India nga kuliko abasaabaze 247 nga boolekera eggwanga erya England oba giyite Bungereza. Wakati mu kusitula ennyonyi eno wuliriza bulungi ebadde yakamala mu bwengula eddakiika 6 zokka n'egwa mu residential area n'egwa ku kizimbe oba mu bizimbe ebadde okumpi n'ekisaawe nga yakamala okusituka. Kigambibwa ennyonyi eno egudde ku bimu ku bizimbe ebikozesebwa abayizi abasoma science oba bwesobola okuyita medical students, era mu kisaawe egwiridde babadde bali mu kulya lunch. Okyulya bulungi muganda wange. Gavumenti ya India egamba abasinga obungi ku nnyonyi eno bafu. Kibi nnyo. Era ng'era n'abalala beegwiridde ababadde bali mu kulya lunch. Kibi nnyo ddala bannange. Kitalo nnyo bw'obanga olina omuntu wo ng'abadde mu ggwanga lya India kakati ng'ono abadde ayolekera eggwanga erya Bungereza, kebera ku bantu bammwe. Embeera si nnungi mukwano gwange mpuliriza. Mbanirizaako nnyo yenze Eke Master Emabega w'Omuzindaalo. Kakati ebyennyonyi ng'obitadde ku mabbali mukwano gwange mpuliriza. Oli ate ebigambo ebigudde mu nuupu ebirala ebitiisa nga boolaba ebifaananyi ebyo mukwano gwange mpuliriza. Sooka ojja owulire ettima, dduka ojja olabe abantu obukyafu balina mu mitima, obubi bwabwe nga naakabalaga akatambi, ng'abantu b'Obuwama wali eri Erukaya ebipande byonna nga babitimbuddeyo ku mudumu gw'emmundu, neera ne bannannyini babyo ne babeera nga tebasobola kwetaasa yadde n'akamu n'akatono. Ebya NRM ne bisigalawo. Kati dduka ojja olabe ebigambo bibino byazzeemu dda okwonooneka. Ebitundu wali eri mu Hoima City tewali kifaananyi na kimu ekya National Unity Platform ekirekeddwa waggulu, oba muti oba kisenge oba wawwa, byonna bitimbuddwayo ne biteekebwa ku ttaka ku kifuba ku mudumu gw'emmundu. Bino byonna bididde okubanga Museveni agenda kukyala Hoima, naye nga baamugamba nti Hoima bonna ba NRM, tewali wa NUP n'omu yeesimbyewo yadde wa opposition. Kakati ebipande byonna nga bwe nkugambye babitimbuludde nga bw'olabaawo ne babyerawo n'okubyerawo. Museveni atuukeyo ng'ewantu wano wonna bajjuzawo bya NRM. Bigambo bya nnaku. Tuli mu lutalo lwennyini olw'enkyukakyuka. Tuli ne Haji Abdul amala ebizibu by'Abannayuganda. Hoima batemudde ebifaananyi bya Nuupu bwa nsonga Pulezidenti Museveni agenda kujja eyo. Bamugamba nga buli lunaku ffe tetulina gundi eno opposition. Kati njagala kubuuza bino abasajja b'NRM bayiseemu nga bakola ki? Nga batemula. Ate omuntu abadde abakulira ye Figo West ne Kabaaya babadde bakulira kuno okujjako ebintu bino. Kakati nno nkugambe tuli mu essaawa ey'akazigizigi, era nga tulina kwerwanako nnyo mbutasamukka butasamwoyo okulaba nga abantu bano tubagira ddala mu buyinza, tusobole okubeera nga ensi yaffe tugiteeka ku mutindo gwe nnyini ne demokulasiya abeere nga atojjera, oba oli awo tusobole okubeera nga tufuna obukulembeze obw'obwenkanya obw'abantu abo abategeera bannansi kye baagala. Bino byonna nga bigenda mu maaso, akatambi kano nakabalagako ak'omukyalo ono eyemirira mu maaso ga Museveni n'amugamba nti abantu babba
abantu bonna b'owa ssente tezituuka ku byalo. Era omukazi ono yagamba wa NRM era n'akakasa mu bigambo bye nti y'omuntu omu ku basinze okubonaabona mu nsi muno lwakwagira NRM. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, Museveni yava mu bigambo bye n'agamba nti abali enguzi mbamanyi, naye sisobola kubeera nga mbakwata kubanga bwe mbakwata bayinza okusuula gavumenti yange, bayinza okumalawo gavumenti. Y'ensonga lwaki omusajja agamba tajja kubeera nga bakwata. Kati bino byonna okumanya nga bigenda mu maaso nti abantu bonna bali mu NRM bakimanyi nti ensimbi zonna ezandibadde ez'omuwi w'omusolo amazima ga Katonda mu ggulu tezituuka ku bannansi. Abawagizi bonna bakimanyi, wabula kya nnaku nnyo nti abantu bano balema okuvaayo ne balaba amazima, bonna ne bagamba nti ekimala kimala, tukwatire wamu nga nkuyege omusajja tumugye mu ntebe, wabula basirika busirisi olw'okubanga abamu ku bano bafunayo omugaati. Bino byonna okgenda mu maaso oyinza okulowooza nti nnimba, oyinza okulowooza nti nsaaga, era ntaddewo akatambi kano si lwakuba nti ebiva mu mukyalo ono njagala nnyo tubiwulire, si lwakuba nti omukutu gwaffe gukola emboozi ez'abantu abanyigiriza bannansi, wabula tuteekawo ebigambo nga bino owulire amazima amatuufu agaviira ddala mu bantu bano abagamba nti tuli ba NRM, naye nga tebasobola kubeera nga bamanya nti okubeera wa NRM tekitegeeza kunyuunyuuta nsi yaffe, tekitegeeza kubba ggwanga lyaffe. Okubeera wa NRM kitegeeza okwogera ku bikyamu ebyo ebikolebwa gavumenti, kati ng'ekiwamba bantu, ng'ekitta bantu, ng'obubbi obukudde ejjembe, ng'obwavu obuyitirivu ennyo, ng'okusosola mu bannayuganda naddala nga bafuna emirimu n'ebifo eby'enkizo okukulira ministries ez'enjawulo nga babikulira bonna bava ku sayidi emu. Okubeera mu NRM tekitegeeza kubeera muwumbatuutu oba kubeera muntu atasobola kubeera ng'olowooza oba atakozesa mutwe gwo, wabula osobola okubeera mu NRM naye ebikyamu n'obeera ng'obivumirira enkya n'eggulo. Ebibi n'obeera ng'ogamba nti kino kibi, ekirungi n'osigala ng'ogamba nti kirungi. Era nga bwe tugamba ffenna nti omuntu okukulembera Uganda n'amala emyaka 4 ne bw'oba oli mu NRM, ekyo tekitegeeza nti ggwe tokiraba nti kibi. Okukyusa mu bukulembeze kitegeeza okubeera nga ensi yaffe tugiwa ku magezi amapya ne tufuna solutions empya ez'abantu abo abatabadde mu ntebe eyo, nesobola okubeera nga tukyusa obukulembeze bwaffe. Njagala omukyalo ono owulire ebigambo bye yayogera. Nkugambye guno omukutu gwa nkyukakyuka, naye ebigambo by'omukyalo tulina obbissaawo kubanga bituyamba ne bannankyukakyuka. Naye taata buli kyoleeta bakitwala. Siwulidde bulungi kiddemu. Muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana, naye taata buli kyoteekawo bakitwala. Taata esente ez'abakyala ze baatugamba nti tetuzaayo magoba, zino ze baateeka mu sentinale simanyi ne mu banka ki, twagenda okutuukayo nga teziriiyo, nga baazitutte zonna. Muzeeyi Parish Modo, nze ndi mukyala wa movement, simanyi na gyali. Ze sente za grow baazimala mudda mu banka zonna, baazitwala abakyala abali mu buyinza, abali mu bifo eby'amaanyi, baazigabana ne bazitwala. Teri mukyala yafuna sente ezo buzeeyi. Muzeeyi ebintu birina okukyukamuuko. Muzeeyi ebintu bikyukamuuko ekisanja kino. Ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata, abantu bakwate. Kale ezo za taata mbadde nsaba taata maliriza, sijja kwogera bingi naye manyiri oba bananzita simanyi. Naye nsaba taata ngende mbuuzeeko ku maama eddakiika emu taata. Kale njagala bafune contract yo ezo sente za grow ze mwogerako. Ye taata kati eza PDM ziri zitya? Ate ezo bazituuse bulala. Ezo ziri zitya? Ezo bazituuse taata bulala, teziriiyo. Okujjako bazitwala mu bitundu endala ng'ewa Nabbanja mu bantu abakulu abakulembeze be batyatyako, waliwo abafunye naye waliwo ebitundu nga tebafuniddeeko ddala muzeeyi. Waliwo abaziba sebo taata abo abazikulira bazitwala, baziwa be baagala. Bani? Baziwa be baagala sebo.
bazo bebagala yesebo buli muntu awandika famile ye oleta endaga muntu namugamba gwoli luddawa leta endaga muntu yo we Masaka afunira na Luweero naye okay kale mwandike mumfunire namba y'omukyalo oyo ayagala kubuuza ku maama jangu buuze ku maama taata neyanziza sebo naye yimirirako wala tomusiiga korona kale nno biro byonna nga bigenda mu maaso bw'obanga owagira NRM sooka otunulira abaana bano watyanga bano baana bo ng'oggyeko ekyo lino ly'essomero abaana mwe basomera kino kye kibiina era eyo kiraasi awo olaba we batudde we balina okutuula era abaana bo boolaba batudde bulungi nnyo abalala bajja n'amaliba ag'ensolo abalala bajja n'obukutiya abalala bajja n'ebiveera abalala bajja n'ebitundubaali ne batuula awo nga bw'obalaba ne batandika okubeera nga basoma kaakati oli ye musomesa gw'olengera laba bw'ayambadde tunulire ekisikaati tunulire ogubulawuzi naye kennyini omutunuulire bw'omala okutunuulira ebyo otunulire environment amayumba ageetolodde essomero bwe gafaanana nga gonna gansiisira bw'omala ekyo otunulire abantu bali abakulu gye batudde gye wandiise staff room olwo abazadde nga batudde nga kitegeeza nti nno essomero lino lyolaba wano abaana we batudde eyo ye kiraasi ate ey'abaana abalabikako obulungi bangi batuula mu miti nga tewaliwo essomero na limu era ng'essomero eririraanye awo otambula mayiro ezisukka mu 10 okubeera nga olituukako wabula saagala weerabire nti abaana bano boolaba wano be bagenda okuvuganya n'abaana abali ku Kampala Parents be bagenda okuvuganya n'abaana abali e Nakasero Primary School be bagenda okuvuganya n'abaana abali ku Aga Khan Primary School era nga kalikulamu esigala tekyuka esigala yeemu bano ebibuuzo bye bakola nabali abeeri boolaba wano bye bakola era bano ebibuuzo bye bakola nabali abali eri benkumenyedde mu Kampala mu international schools ezimu zetwandisenga international school wadde nga zo zikola ebibuuzo bya njawulo naye amasomero ag'ebbeeyi ga Kittante Hiru Primary School bye bagenda okukola na bano bye bakola era bano bwe banaamala okubeera nga basoma bagenda kuva mu ssomero lino banoonye emirimu bagenda kunoonya emirimu n'abaana abaasomera e Nakasero bagenda kunoonya emirimu n'abaana bali ku Kittante bagenda kunoonya emirimu n'abaana bali ku Aga Khan bano bagenda kunoonya emirimu n'abaana bali ku Hana Primary School liri eriri international mu ggwanga Uganda bino bwe tubyogerako olwo tuba tufuusa abantu ababi era tuba tusaana okubeera nga tukimibwa mu drone tutulugunyizibwe tuyigirizibwe olunyankole ku kifuba oba oliawo abangi bavundire mu makomera naye nga boogedde ku nsonga ng'eno naawe munnayuganda bwenna gy'osobola okubeera nga olaba njagala okimanye nti minisita akulira ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda ye mukyala Kataha Museveni era ng'ono ye first lady oba ye mukyala wa mwami Museveni afumba ewuwe ye minisita w'ebyenjigiriza laba abaana we basomera ate owulire ampuliriza ebigambo bino tukomewo bwabanga minisita w'ebyenjigiriza bazzukulu be tewali n'omu asomera mu masomero ga Uganda oba aga gavumenti njagala ompulire gwe munnayuganda ojjawo amaanyi agakakasa nti bawoono akoze ekimala ku byenjigiriza minisita w'ebyobulamu bw'alwala bamutikka ne bamutwala e Germany Museveni akukakasa ng'eggwanga lirina ebyobulamu obulungi bw'alwala bamutwala mu America oba Germany twagala tubuulira wano mu Uganda ndwadde kize batajjanjabirawo bbeezi balumanga nga zisobola okubula mu Uganda bonna abasigadde naye nga ye Museveni bwe zimuluma balina mutikka mutwala Germany kikwetaagisa okubeera n'obwongo obutegeera okumanya nti bano just bakusiriwaza busiriwaza eggwanga lyofugidde emyaka 40 onkakasota nti oyinaawo wadde eddwaliro lyozimbye wano nga lisobola n'okukujjanjaba wabanga naawe ng'omuntu weefuddeeko nti basobola okumaza mu bbanga okumala essaawa kumpi 6 nga bakutwala kufuna bujjanjabi mu ggwanga eddala gy'otawa musolo ate gy'otakulembera naye n'ofunayo bannayuganda awo ekigulupu ky'abannayuganda abakyalina obwongo buli obwendowoozayo emabega n'obakakasanga ebyobulamu by'eggwanga we biteredde era n'olyoka bagamba nga mu malwaliro watali ddagala osobola otubuulira emulago we bakujjanjabira kuba ekisooka ky'abana baba tebakujjanjabira togenda kutegeera mbeera ki abantu abagendayo gye bayitamu era gwe batajjanjabira mulago kiruddu n'amalwaliro ga Uganda yali mu kugamba nti tulina ne COVID
tukakasiza nti byotugamba bituufu nga ne malwaliro yennyini togendayo. Bino ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga tewali n'omu abyagala okujjako ng'olya mu gavumenti golowooza nti awo buli kimu kiryoke. In fact oli mu kulwanirira mulimo ne bwe tudda mu byaddala naawe enguudo embi zikuyisa bubi. Malwaliro awatali ddagala abantu gye batawonera wakuyisa bubi. Ne kubanga oli RDC, oli minister, oli MP, buli kimu gwolaba ng'ekigenda obulungi mu ggwanga. Wandiyagadde okulaba ekkubo nga lya ttaka ng'emmotoka eziriyitamu zonna ziseerera zigwa mu binnya. Wandiyagadde okulaba ekkubo eritali limaakingi ate wa poliisi n'akukwata nti wano oyisizza niyo badde tokkirizibwa kuyisa. Wandiyagadde okulaba ekkubo eritalina bipande biraga sipiidi naye nga bw'odduka ennyo wa traffic akwata n'akugamba wano wakkirizibwawo sipiidi 80 mph lwaki odduka 10. Tulemenga kwefuula batalaba. Tebakukakasanga nti essomero eryo lisomesa bulungi, Headmaster n'akugamba essomero lisomesa bulungi ng'abaana be basomera ku ssomero ddala. Aba yamala ddo dizuula obunafu bwalyo nga y'omu ku balisudde ye Museveni. Tebwali kitambula bulungi mu ggwanga lino nga ye naye ebirungi abinaayiza mu mawanga g'abannaffe. Tebijja kukola. Protestive vote is the way to go okugoba bano abajega. Kasita tunaabejjako eggwanga lyaffe lijja kuddayo mu nambemu mu East Africa wano. Litandike n'okufuna ku numbers mu Africa naye nga bano bakyaliko. Bannayuganda mubadde mwebuuza lwaki bannayuganda buli avuga emmotoka akaaba amaziga amayitirivu ennyo era lwaki effayini zifuuse effayini kakati bwino wuuno kimaze okubeera nga kizuulwa. Lwaki munnayuganda abadde akubwa ensimbi zino zonna empitirivu kakati nno olukweru luno mukwano gwange mpuliriza. Buli munnayuganda agamba nti ebinkwatako nakugamba bijja kukwatako mu ango yonna omusajja yakutaayiza dda. Wulira ebigambo ebitiisa ebyewunyisa ebifuuse mu ggwanga erya Russia bino bimmazeko ebyewungula. Abasajja baakola olukwe era ng'ekyabakoza olukwe ne pulaani eno kwe kunyunyuuta buli munnayuganda yenna alina emmotoka. Wuliriza, baateekawo ebitaala ebyo ne bateekawo kamera ezo ne bateekawo ennamba empya. Luno nga lwali lukwe oluluke okuviira ddala mu ggwanga erya Russia okubba ensimbi mu bannayuganda ng'abasajja bano bamaze okufuna omudidi gw'ensimbi ate mu ggwanga erya Russia. Oba ntegeerekese abasajja beewola ensimbi empitirivu ennyo mu ggwanga erya Russia. Russia ne yeebuuza ensimbi zaffe tuzizizzaawo tutya? Jjukira nti bano amawanga amalala ag'abazungu gaagana okubawola. IMF, International Monetary Fund, bonna baagana okubawola. Banka y'ensi yonna yagaana okuwola abantu bano. Amawanga ageetongodde n'ebitongole ebyenjawulo byagaana okuwola abantu bano abali mu gavumenti eya Mwami Museveni ensimbi. Kaakati awo ne bagamba tulina kuddukira China, tulina kuddukira Russia okufuna obuyambi. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, njagala osooka oli ebigambo bino akatambi kano kalimu mu Lungereza okusooka. Guma oluwulire wabula bwe tuve wa Hajabu omusomi w'edduwa omusajja ono omukugu ennyo mu kuwonya endwadde z'abannayuganda bonna abali e Uganda n'abali e Bunaayira nga tukavuddemu. Njagala owulirize bulungi nnyo pulaani eno bwe yatandika olukwe gye lwava essente mmeka omutitimbe n'omutitimbe ogwina okusasulwa nga gusoloozebwa mu bannayuganda Basaalumanya ne Naalumanya, abakoze ensobi n'abatakoze ensobi, kubanga bano abasajja bo beeyagalira nsimbi. Kati kakkana gwagamba tebinkwatako ebyobufuzi bya Uganda bijja kukwatako kifuba. Oba oyagala oba toyagala. Ne bw'onooba oli mugagga ng'olina emmotoka za takisi bijja kukwatako kubanga emmotoka zo zigenda kuba fayini. Ne bw'onooba olina zibbaasi zijja kuba fayini kubanga emmotoka zino zibeera ku luguudo tezivaako. Ne bw'onooba olina za buyonjo emmotoka zo nga zivuga special oba vuga airport taxi nga tebikwatako ebyobukulembeze nga towagira nkyukakyuka, ojja kifiiringa butereevu nnyo kubanga wano wetwolekedde abasajja banoonya nsimbi. Kankujje wa Haji Abdul, Haji Abono nkugambye nti awonya ebizibu bya buli kala byonna. Gwe mugambe nti EKTV kwenzije ennamba yo ebisigadde bimulekere. Katukomewo tuveeyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is the Russian EPS deal worth millions of dollars? A Russian company called Joint Stock Company Global Security went into an agreement with the Ugandan government to set up a system to catch traffic violators. The initial investment by the Russian company firm is said to have been $257 million just to get it started. Their main way to make that money back and even more for both themselves and the government was through traffic fines and other services. Over 10 years, they aim to collect only. Otyo, once again, zikanziremu nebazaabo abasooka ne bakkiriza nga temunnalabako. Then namwe abagala okukkiriza nga mumaze okulabako namwe you are welcome. Okitegeera. Nakugamba Uganda, mu Uganda waliwo olutalo baluyita decolonization. Okitegeera ekintu ekyo. Waliwo n'olutalo olulala baluyita de-dollarization. Olugenda mu maaso. Era nabagamba nti kana akatumba avuka Museveni kali mu kuvuga Uganda kagiteeka mu mikono gya Russia ne China. Kagenda ne kali ensimbi z'abana abantu nga kabasuubiza nti ddala kali mu control ya Uganda ne East African region. Nga kabasuubiza obba wa Congo, nga kabasuubiza obba East Africa yonna saako ne Uganda. Bano abarasha n'abachina ne bakibala nti gold Uganda gwelina egenda kuba mala mu lutalo lwabwe olwa de-dollarization kuwa American dollar okugiteeka ku ttaka. Okitegeera ekintu ekyo. Kumbe kana akatumba avuka balimba. Okitegeera ko kali kamanyi nti kamaze okulaga nti ensi kamaze okukola kikamaze ojiwamba ne kabalaga ne plan gye bali bayina. Era abasha bano n'abachina babadde bakimanyi nti bagenda kukola ki? Bagenda kutwala Uganda eyo. Kakati olunaku olwalondooza mukirabye di transport wa Uganda abarasha officially bavuddeyo ne bamuwamba. Company ebitale biri mu bakuba ebyo buli lunaku Russia yeetaaga sente milioni $512 ze yeetaaga. Sente zino batandika dde okuzisoloza nena kati zinnaggwayo kati bongeza mu speed lwaki kubanga tusemberedde akalulu ate Democrats banyivu lwaki ka Museveni kano tekalina numbers zisobola ku stopping Democrats from taking over Uganda kubanga nakugamba nti policies zino zikolera mu bannansi ezaba Democrats zikolera mu kalulu naye ate human rights bonna bazirespectinga. Kati ebizu bya buli kombo omuntu omba amukubye ebipapula bamukubye milioni 3 munaku 2. Ebintu ebyo Russia yeri mu kubikola. Russia eyagala sente zaayo kudduka. Kano kafala kabasinga. Kati abarasha bagala sente zaabwe tebalaba wa kuzijja. Jukira IMF ne World Bank ebintu yabifulizinga dda. Museveni yasinga emisingo mu World Bank ne IMF. Katasobola ate kuddamu kugisinga mu Russia. Kati binobe ebirombe ebipya ebyayite binatwalibwa IMF ne World Bank Museveni yabiwa China okuli ekirombe ky'ebusiya. Yabiwa China. Naye ate nabo tebalina time. Balaba time ekola ki egenda Uganda tugenda jeddiza bannansi. Kakati zizenga mbasomesa nemba gamba nti ebizibu byono byava ku kintu kye bayita BRICS ne NAM. Kakati eno Congress report njagala mugende mugyesomereko wano ya May omwezi oguwedde mubagifulumiriza. Then wano wenkuteredde red zeze ensonga zezizenga mbasomesako ze nabagamba mujjukire mu video yange ya NAM ngamba let us celebrate all we ever wanted kituuseewo nga NAM eze mu Uganda. Kino kiki America nga bakulaga hypocrisy ya Uganda Museveni gyatuusizaako ne bakulaga human rights violations era bakulaga nti relationship ya Uganda ne America zero. Ebintu byonna byemuhozi byabaddenga yekyanga mbu ambassador fuluma genda biki bibaddenga bituufu. Okitegeera ekintu ekyo njagala tunuulye eno report. Lwaki nkuleetedde eno website nkugambye nze ebyange byenjogera njagala original source saagala propaganda. Congress ndozo girabe kyegamye mu report yaabwe. Osobola ogenda ne weesomera report eno yonna n'ogimala otegeera relationship ya America weeri n'ekigavumenti kya Museveni tebakyakikiririzaamu. Abantu abo bali awo mu Uganda lwaki balinda kalulu. Then akalulu ako gwe nakugamba mu Uganda ekintu kyogenda okukola senga akabba kusituka. Senga osituka bagenda kukubira embizi ya Museveni mugenda tegeera lwaki abasiramu tebali ambizi. Okitegeera nakugamba ekintu kimu gwe just zanya party yo. Bine bitu siyenzize mbasomesa.
kati njagala muntu agingire buli revolution dwafu bonna bulijjo buwazambo Ibrahim Traore ndoza mukirabye ekyo Russia kyeri yo Russia tefaayo ne China tebafaayo bamunyigiriza abantu bamufafugira ku mundu boka sitabatukiriza interest zaabwe to make matters worse ndi ate kati ne Russia yegaseko mu kunyigiriza bana Uganda gwenga gocha yasaba mu na Uganda banange Museveni aberewo musaite pa ku main mwebale tuwa bifi bya nyama these idiots mugenda kula nadiba bazimbira amalwaliro nga foreign countries kati zitandise okusoloweza eggwanga mu buli kimu eno okugamba eno report ya Congress gye bakoze era eno babadde bakusindikira sigino ne bakugamba human rights violation zibagenda okubira Museveni okitegera kubanga bana abantu bateekawo gundi zaabwe nabagamba ICC IMF World Bank ne UN yennyini kati Security Council ekolera mikono gy'aba capitalist oba ba Democrats okitegera ekintu ekyo kati gwe ogenda kuzanya loloyo deni ebisigadde ebyokuba Museveni bibalekere ogenda kulaba tabbo mu Uganda awo tuna wano wenkuteredde ready negwagala full details ezeno report yiyo website yawe njikuwadde ngenda kugendako ne mu comment section mbatereyo link ekutwala direct wali okitegera ekintu ekyo ogenda osome report yonna akakasajja kasula kutebuuche nabagamba kabatiisa ne bananyini policies bajja ebintu byenzenga mbasomesa newe banokoddeyo kitegeeza ki you are not mistaken to be here. You are in the right place. Na kugamba wanu ngenda kulaga kye bayita revolution yennyini. Okitegedde? Kakati ndoza mukyale nti Russia etandise obawamba. Evuddeyo kati. Nabagamba Russia weesirise weeri. Esirise. Nego webuze kiki ekijuwanuddeyo emisinde okujja nti etandikire kati ku transport. Jukira China abadde tanatwala transport yatwala airport yokka netwala air transport. Kati road transport nayo Russia kwetandikidde. What next? Russia dako kutwala mataka gamwe. Egenda bawamba. Osegere ekintu ekyo muna Uganda. Tukyalina chance nti ba Democrats bakyaliwo. Ba Democrats we bali. Leero eno European Union ogiraba wano yabadde ku kitebe kya NRM. Eno European Union yabadde ku kitebe kya NUP. Eno European Union yasinkanyanyi Jimakena yakamala okusinkana His Excellency Kyagulanyi. Naye njagala mujjukire bwe bali baleta ebiteeka bya mpuga mbutonde president mu parliament. America yavayo ne mugamba basebo muleke bana Uganda bakoleki berondere president nga we baagala. Ekiteeki ekyo tebakireta. What happened? America yabogola. Then number 2 we badde baleta linene teka area UPDF amendment bill UN yavuddeyo ne mugamba that one is against human rights. Ate ne mu report yaba Congress nayo njikulaze the human rights violations. Kitegeeza ki enembo egenda kuwa. Bwe muna Uganda nakugamba we are not alone. Uganda olutawo lwerimu lunene. Tulina ababbi babiri. Tulina omubbi omu Russia, tulina omubbi omu China, naye tetulina n'abalwanyirizi b'eddembe. Tulina omu America, tulina omungereza, tulina European Union, bonna bali kusaidia ffe nakugambye ekyabadde Congo kye kijja mu Uganda. Kubanga ensi ze baagala ziri ezi bbiri. Museveni yazisuubiza Abarussia n'Abachina nti azirina. Yensonga lwaki nga lumu ne mu report bakugambye nti Museveni ng'ennaku z'omwezi lumu yayingira BRICS. Wabula ate ng'ennaku z'omwezi 15 yayegatta ku kabinja ke bayita Non-Aligned Movement ye chairman ebyo bigenda omukubya. Yes. Kakati gwe weebuuze lwaki ebintu ebyakolebwa mu Uganda ate birabikirwa mu Congress report ya America. Biva kuki? Mwali mugaseemwawo nakugamba Uganda is under American foreign policy. Museveni yayagala okugivuga agiteeke mu Russian, agiteeke mu communist rule. Ebyo byali mu kweyogeza ife tuli ba pan-Africanist. Simanyi bano ba colonial masters twabakowa nonsense. Ani bw'onyumiza kasasiro. Okitegera ekintu ekyo. Kakati bimulidde. Sente z'abasajja talina wa kuzijja. Kati ali mu kusiriwaza mwe bannansi. Ne mwe bannayuganda era musiriwaza. Muzeyi tova ku main. Muzeyi simanyi. Museveni oye muli basiru. You are stupid and dense. Bwe namwe naboogera ebintu ebyo. Okitegera ekintu ekyo. Ono omusajja yatusinga dda. Neri ne banja tusobola okuliivaamu lino ery'Abarussia n'Abachina senga tugoba Museveni oyo. We tumala okumugoba tugenda bagamba tugenda kubawa sente. Twagala mulete endagaano kuno kwe mwamuweera sente. Bo banoonye Museveni yonna gy'anaabeera ali. Bo bamusabe sente zaabwe. Bajja zimusaba. Ekyo nkibabuulira. Abarussia n'Abachina senga tunaabafubutula bagenda kusaba Museveni sente. Zimbabwe ekyabonaabona lwaki? Nti Munangagwa gwe baalekawo, Robert Mugabe gwe yalekawo, ate already yali mu police eyani eya Mugabe yali akontinuinga gundi ya Mugabe. Ensonga lwaki Mugabe Munangagwa teyatabukira Russia na China kugifubutula. Museveni yali ayagala tukola alete Besigye, then Besigye asasule ebbanja lyaki, asasule ebbanja lya Abarussia n'Abachina. Kye tutagenda kukkiriza. We have our president His Excellency Kyagulanyi yagitulako. Ndowooza mukirabye. Nakugamba just olina kumanya kukyanga policies zino weze ekyanga. Then wona amanya weze ekyanga ogenda kusomesa munna Uganda nga naye walagala bawo. Kakati ndowooza mukirabye.
nabagamba eno batuyita infinite class ever challenged but never equaled, and we don't have any equals kweno up zonna tetulina kubanga ffe betukola birala yensonga lwaki nabagamba never compare our notes. Temuzi compare linganga bambi kubanga mujja tomerera bwerere. You have first class notes. Mutegede so kakati muna Uganda kyo ino okumanya kirichi tugenda mu protestive vote. Protestive vote eje mivuyo ja Museveni jali mukola mukaluka abavubuka nja kujja nayo mbazitireyo lwaki ekintu kiri bwe kityo. So sagala mweteke nyo ku pressure batuganye okunominating abavubuka bichi just relax nzija na kugamba revolution ya stages nawo tujjawo respect.